akwatibwa ku kisaawe ng'adduka n'omwana wa mukama we. Kadaama baamukwatidde ku kisaawe kya Nnyonyi ng'ali mu kudduka n'omwana wa mukama we. Era ng'ono agamba omwana wuwe ye yamuzaala. Emboozi eno mubadde mujja mugiwulira era ng'egenda mu maaso nagibaleetera ku wano. Naye abaffe mumanyi emboozi eno engeri gye yaweddemu? Mumanyi emboozi eno engeri gyekwatibbwamu? Mwabitegeddeko? Gwe wenna eyamisinze emboozi eno tugigenda gibaddiramu buto okuva we yatandikira n'ebyo byonna bye tutaayogerako mutere mubeere nga mubimanya. Wabula ate saagala mu kumanya kukka, njagala nammwe mwetereeze. Kankabaddiremu. Saagala emboozi eno ekome banyumira bunyumizi era nga saagala muntu yenna ableminga mwana muwala ono kubanga ekyamutuukako kisobola okutuukako. Wabula yiga mu mboozi eno weetegeke. Yenze Sheila Adita, subscribe nga kwata ku notification bell, comment nga tumanye endowooza yo. Katugendeko mu katambi emboozi eno we yatandikira ate era tubeere nga tukomawo. Baganda bange, mwannyinaffe kyekituufu yeetaaga ku magezi gammwe, yeetaaga kuwabulwa. Wabula neetaagayo omuntu omu asobola okukola live nga eriseeti bulungi nnyo ng'esobola okutambula. Mwannyinaffe nsobola omugamba n'agenda ku live eyo najja, wabula tajja kuba mu vidiyo. Oba asobola okujjamu omulundi gumu ne mulaba nti yeye n'abalaga n'omwana then n'avaamu. Kuba tekijja kuba kyavunaanyizibwa nnyo kuba ensonga ze sikyali mu kkooti ate kubeera ng'ajja, wabula ng'ajja ku live. So ye nga ye yeetaaga ku magezi gammwe. Ekyamazima akoze atya? Sente azaagala naye kuba zo azeetaaga okulabirira omwana. Naagala mulabirira ng'azze waka nti ennyumba gye baagala okumuwa bagimuguliremu e Uganda. Ate famire kyetakkiriza nti kitegeeza babeera bagenda sasula obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana gwe batalabako. Bo bagamba baagala kulabirira muntu gwe balabako. Naate jjukira nti gavumenti yo nga yo etteeka ligamba nti tokkirizibwa kutwala musaayi gwabwe okuleka ng'omututte akyali mu lubuto nga tebamanyi. Wano nno we ŋŋambira abaana bonna abalina abaana ab'abawalabu kuba bo bangi. Omwana ŋŋambye abawala baleese abaana nga mulimu n'abaana abakulu, okitegeera. Kati wembuuliza oba ogenda muyisaawa? Bane tubeere beegendereza nnyo baganda baffe. Muganda waffe ye agamba singa bamukkiriza okumuta yali agenda fuluma addeyo e Uganda azaalire Uganda. Naye omukyala teyamukkiriza kumuta ng'ayagala kulaba omwana waani. Okitegeera. Wano mwannyinaffe singa teyabadde embassy na maama Kiyumba yatolosezza omwana ono na driver, ekyamazima mwannyinaffe singa obudde buno mufu era njatwala omukisa olunaku lumu ng'ensonga zino ziwedde. Neebaze maama Kiyumba muteekewo mutimbe wano, neebaze driver muteekewo mutimbe kuba yo embassy ogwo mulimu gwayo. Yes. Then company yo mwakola ekintu nga mulowooza mwagala funa sente mufundikidde mwebe bajjemu sente. Company yo nga yo yamaze okuwayizaayo era yo yaweereddwa obuvunaanyizibwa okuddamu okutambuza emirimu gyayo, naye ng'ekkirizibwa okuddamu okujja mu kkooti. Buli kkooti weetuula erina okujja. Singa abaawo ekikyuseemu eba erina okutekinga responsibility. Kuba yo ofiisi ey'e Saudi n'eye Uganda zonga zo zeegasse nazo zaalemereddwa. Naye baazibuuzizza mwaliridda wa y'ensonga lwaki zaasasudde zo ne zejjeera omusango. Okitegeera, sente z'ofiisi yasasudde. Kati bana famire yetannaba kuleeta sente. Famire yetannaba kuleeta sente naye nga ofiisi zo zaasasudde. Era mwannyinaffe ofiisi tazibanja. Kati wano we twetaagira okumanya omwana amuleka agende ne sente oba omwana asigale n'omwana
bamulabirire naye mujjukira nti waliyo tokya okitegeera ali mu bantu ab'emitima emigumu egiringa olwazi mujjukire nti n'abantu beno nabo basamize mukitegeera kati wano wetwebuulize mwannyinaffe mumuwadde magezi ki famire yeeyagala omwana addeyo nga mulamu oba omwana amulese oba tamulese oba sente bazimuwadde addeyo naye yagamba taleka mwana which is right kubanga alaga omutima omuzadde naye talina byogera ku mwana bwe buzibu obuliwo kale gwe wenna ali eyo ng'omanye nti oyita mu mbeera bweti banenja basaba temuntya bw'omanye nti bakufunisiza olubuto jangu tulusibe embuto bazisibira ddala neluba nga lukyali lwa myezi ena ne tulukusibirako nobeera naye okumala emyaka 2 n'okomawo Uganda ne tulusumulula ne luba lwa myezi 9 nga lubulako wiiki emu okuzaalibwa tulusiba okumala emyaka nga 2 n'okomawo n'ozaalira eno enamba y'essimu eri 0779 9225 gwe wenna alina ebizibu by'oyitamu alina okusomoozebwa kw'oyitamu otulugunyizibwa tosasulwa tebakuwa mmere bakucunga okola teweebaka bannange abantu abo nabo basobola okukakanyizibwa n'obeera n'emirembe n'okola ng'olina essanyu yita ku namba y'essimu 0779 9225 gwayagala obuganzi ayagala okuzza omwagalwawo yagenda olina gweweegomba naye ng'otya mwatulira naawe jangu naawe ayagala okusibirako omwagalwawo naawe jangu gwe tolina mukisa toweebwa gwe toyagalwa olina olutwe kyokoze nekyotakoze buli omu agamba gwe jangu yita ku namba y'essimu 0779 9225 temwerabira kusharinga vidiyo eno mutambuze vidiyo eno buli muntu amanyi nti ayita mu mbeera enyigirizibwa nawe jangu alina ebizibu ebyenjawulo nawe jangu bannange nsaba TikTok omu ow'amaanyi gwe mumanyi nze nabadde nnonza avieta nangamba avieta tamumanyi kubanga avieta asobola okwogera oluzungu bonna ne bategera nejjukira nti abantu abo nti baba singa tebasoma katwetagayo omuntu asobola okukola live nga nkuba kyeyo ng'ate amanyi oluwalabu nga baliwe boogera ono asobola okuvuunula buli muntu n'akola ki n'asobola okulaba ng'ategeera kubanga embeera bwetuuse kati ssaawa ya bwenkanya ensonga za muganda waffe ono ziyinza okuweesa bannyinaffe abalala bangi oba abantu abalala bangi obwenkanya n'abali bagwamudde essuubi nga bamanyi tekisoboka kijja soboka gunono omusango lwakwate gunakujja mu public nange nsobola busomozi naye singa gunajja mu public buli omu nabeera nga gunako access gugenda somesa abantu bangi bagenda okuyigiramu abantu bangi bagenda okumanyiramu ebigenda mu maaso era abantu bangi bagenda okumanyiramu amateeka nti singa obeera mu kiyumba mukama wo n'akucunya kiki kyoteekeddwa okukola omukozi ateekeddwa okukola essaawa mmeka kibira ku contract kiwa signing essaawa mmeka mulimu abakola okuva ku makya paka ku makya yebakayo essaawa 2 ekyo kikyamu bw'oba osayininga contract tekibaako kampani yo webanga ogiropedde egaani kubira embassy nammwe abayigala enamba ya embassy nammwe mujje yita ku namba y'essimu 0779 9225 nammwe abagala okunyumyako ne looyo ono mumubulire ensonga zammwe azikwasaganye nammwe mujje gwe wenna alina embeera ekunyigiriza ewaka bakucunya bakukuba boosi otakkirizibwa kukuba kubanga wajja kukola tewajja kkubwa okkirizibwa okuweebwa emmere singa mu contract kibanga mwekiri okkirizibwa okujjanjabwa kubanga yalina okujjanjaba okkirizibwa okudda ewaka singa oba omazeeko contract nga gutayagala kunyuwinga si bya mpaka nawe ayagala okudda ewaka nga mukama aganya okugulya air ticket jangu ku namba y'essimu 0779 9225 mujje mufune obuyambi mutambuze vidiyo zange buli mwana azirabe afune obuyambi okitegeera mwebeeremu baganda bange naye njagala TikTok omu
ow'amaanyi asobola okukola live netuuza abantu baganda baffe bonna ne bajja ne bawuliriza ne bamanya abatamanyi kyakukola ne bafuna ekyokukola, abali mu nsobi ne batereeza, abatali mu nsobi ne batereeza. Etteeka liri nti tokkirizibwa kuba mukama wo kifaananyi, era ono ye eyo era teyagikolako. Amaloboozi okkirizibwa, tokkirizibwa mukuba kifaananyi. Emboozi eyo yatandika bw'etyo, era nga mwana muwala oyo yakwatibwa mu bunnambiro ennyo, baamukwata ng'ayina omwana gwa mukama we ali mu kudduka naye agende. Era emboozi eyo n'etambula nnyo ku mikutu gya social media. Y'ensonga lwaki tugikomezaawo olunaku olwaleero, kubanga twagala tufundikire emboozi eno tumanye yakomawa, yafuna obwenkanya oba teyafuna, baamuyambako, bannamateeka baavaayoko mu nsonga y'onoomwana. Era n'abakkirizibwa okukwata omwana we ne bakomawo e Uganda ne babeera eno. Ye abaffe bakama be abaali bamugula ssente empitirivu aleke omwana akomewo e Uganda, bo baakomawa. Poliisi yabakwata oba teyabakwata, baabavunaanye oba tebannaba bavunaana, Kadaama yafunye obwenkanya oba nedda. Katwesange mu comment section n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.